Disitulikiti y'e Kalangala ekwata ekifo kyakubiri mu Uganda yonna okuba n'omuwendo omunene ogw'akawuka akaleeta mukenenya nga kati we twogerera bali ku bitundu 13 n'akawuzi kamu ku buli 100. Ekisinga okwennyamiza era nga kye kimu ku bisinga okusaasaanya akawuka ka mukenenya kwe kubanga bassedduvutto mu bitundu by'eno beefunyiridde okukabasanya abaana abatanneetuuka nga basingana kwettanira abaana abali wakati w'emyaka 10. Kyokka bw'otunuulira exposure ku sex activity nti omwana wasooka okwegatta oba okugenda ku bitundu eby'okwegatta e Kalangala abaana batandikira ku myaka 10 ogenda okwegatta mu bikolwa eby'ekwegatta. So buli w'otunuulira abaana 10 abaana babiri ku buli 10 ku buli 10 that is 20% baba bakabasanyiziddwa oba nga bali exposed dibo baana bannaabwe. Wabula amawulire amalungi ge tulina okuva mu kitundu kino kwe kubanga we twogerera omuze gw'okukabasanya abaana abawala n'abafuna embuto gukendedde. Okusinziira kwakulira ensonga z'amaka n'abaana e Kalangala Bwire Nkumbi, abaana ebitundu 28 ku 100 mu kiseera kino be bafuna embuto nga tebanneetuuka okuva ku muwendo gwa bitundu 35 ku 100. Kitegeeza nga bw'osanga abawala 10 abali wakati w'emyaka 14 mpaka ku myaka 19 abaana nga 5 bana baba bazaalako dda oba nga bafuna olubuto. Emirimu gy'obwa neekolera gyange mingi kireetera abaana baffe ababeera mu myalo okubeera exposed. Ekizibu ky'abawala bafuna embuto nga tebanneetuuka mu mugoye ky'amaanyi era kiweza omuwendo gwa bitundu 13 ku buli 100. Nti omuwendo guno gwandibadde gukenderedde ddala okusingako awo we tutuukidde olwaleero nti wabula ekisinga okuba ekizibu ly'ebbula ly'abakazi mu bizinga eno ekisindiikiriza abasajja okwegatta n'abaana abato. Ekikyukakyuka olw'embeera y'abavubi mu Kalangala nti abasajja bangi e Kalangala abakyala batono n'olwekyo kireetera abakyala abatono abaliwo okubeera ne pressure nyingi y'abasajja ne babeera nga beebaka abaana baffe abatanneetuuka. Abasajja mu kitundu kino bakozesa obukodyo bungi okuperereza abaana abawala okusobola okubatunuza mu mbuga ya sitaani. Abawala bano be tutagenda kwoleka bwenyi be bamu ku baaloza ku bulimba bw'abasajja mu bizinga eby'essese ne batuuka okubakozesa ebyambyone. Batubuulidde nga bwe baabuzibwabuzibwa abalenzi ku myaka 14 ne 15 gyokka okukakkana ne bafuna embuto ate abasiguze ne babasuulawo. Nafuna olubuto nga nkyasoma nga nina emyaka 14 n'enkulusanywayo nga sirina mirembe mu nze nga mbonaabona nga sirina ayamba ng'omusajja wange yafunisa olubuto nga yanegaana yansuulawo. Nzina nimba nti anjagala aŋŋamba nsobola okubeera ffenna nsobola n'okuweerera kuba nali nsoma ebyo nali mu P5 tawo omwana yankyawa nagamba ye tazaala balema kyanyuma ebyana omwana wange nga nina emyaka 15 nzala mu biseera bya covid sente zaabula omwana alina emyaka 4. Mu kwagala okukendereza ddala omuze guno mu kitundu kino ekitongole Kimifumi kyasimba amakanda mu disitulikiti y'e Kalangala emyaka kati 6 basobole okwaŋŋanga ebizibu ebyali bituusibwa ku baana nga kiyita mu program gye kyatuuma Heroes for Gender Transformative Action kyagendereramu okubudaabuda abaana bano abakabasanyizibwa nga tebanneetuuka. The girls had been used, They thought it was easy, it was okay. They would marry off at a very early age. You find a girl of 12 years saying, I have a husband. And then they would move from home to home. You would find a girl moving from this house to the next neighborhood to get married in that community. Kati tulina obuzibu. Ennyanja yaffe tekyaliwo. Ennyanja amazzi weegali naye ebyennyanja tebikyaliwo. Kaakati yali source of income nga mutujja essente. Kati nojja weesanga omwana akoze ebintu by'otasobola kukola ki omusuubiramu ogenda kwekanga nga alina olubuto osinamu tisobola takola ki takumanyi. Immaculate Akero nga yakulira okulwanyisa obutabanguko mu Mifumi agamba nti baliko kaweefube w'okusomesa ebitundu eby'enjawulo mu disitulikiti y'e Kalangala gwe bakoze okulaba butya bwe bamalawo ekizibu ekirudde nga kyegirisiza mu baana. But most importantly, jointly addressing issues of SGBV, supporting girls at risk, and also addressing harmful practices in our communities.
kati abaana abawerera ddala 74 abafuna embuto nga tebanneetuuka be batwaliddwa abamifumi mu matendekero g'ebyemikono ag'enjawulo mu bbendobendo ly'e Masaka okulaba butya bwe basobola okuyiga okukola emirimu egy'enjawulo kibasobozesa okuyimirizaawo abaana baabwe. Tusuubira nti oluvannyuma lw'ebyo nga bamaze okutendekebwa bagenda kukomawo ku kyalo babe nga bayigiriza bannaabo abalala abatasobodde kufuna mukisa guno. Are going to do various courses like plumbing. Imagine young girls doing plumbing. We have girls that are going to do computer studies. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.